Banange tweyanziza nnyo tweyanzege okusubscribinga okurikinga no commentinga nti mukola kyamaanyi tukyeyongerayo mpolampola n'omukulu WASSAW ng'atunyumizaako ko ku lugendo lwe olw'obulamu bwe lubadde. Musajja mulungi, muntu mulamu, ayogera bulungi. Nze lwe nasooka okumulaba nagamba oba talina na mpisa naye bambi ayogera bulungi, mutuuseeko nga musajja mukkakkamu. Katweyongereyo mpolampola. Mukulu WASSAW, olwo kaakati taata okuwa emmotoka eno kyava ku ki? Andi kati engeri bali gye bali basoma then nga nange ndi waka ne tugerezeganya mu mpolampola lwakuba tekyali kyangu mukonvinsinga kuba yali amanye sijja gikuuma kusinziira nga bwendi. Oli mwana wa kumeka? Omuwala yasooka then ffe abalongo ffe bakubiri. Mwaba okubiri. Omuwala akola mulimu ki? Omuwala taliimu, yagenda kkata. Yagenda kkata kola. Baganda bo banda abasigadde bwe bawulira nti taata akuwadde emmotoka bawulira batya? Nakyo kibasanyusa kuba sigamba nti nze agyevugira nzekka. Nabo mbawa ne bavuga ate banaavuga z'abaneiba. Nabo bawa ne bavuga. Kati tososolwa ng'abaana abalala bwe bagamba nti ewagundi no waliyo abaana abaliko obulemu naye basosolwa. Gwe tososolwewamu. Nze nkugambye nfuba okulaba nti mbajaamu oba kitya oba kitya. Olaba nga obajaamu. Naye kakati mukulu WASSAW ekirowoozo ky'okuvuga emmotoka wakijjawa kubanga ndaba emikono gyo mimpi. Emmotoka twakula weeri ewaka then kati wano mu kumaliriza okusoma then nenvuga uba naye nga nvuga ate ya muntu mulala. Yagenda okulaba nga mbutuufu sente zijja ate omuntu omulala yazifuna nga ate naalibadde nzeefunira. Kwe kusalawo nangulireyo. Kyatwala bbanga ki okukakasa taata okumugamba okumukakasa mu mutima nti osobola ovuga emmotoka eyo kuba yali akimanyi nti ogivuga? Akimanyi. No, nga tannaba kugulira eno yali akimanyi nti ovuga ubendala. Yali akimanyi anti wali twebbanga ne tuvugavugamu then n'akimanya n'agamba mugendere ddala ku kkubo naye kasita tebabatomera muvuga mpolampola. Okuva olwo mpaka essaawa ya leero. Omukyala amanyi emmotoka? Ngezaako muyigiriza naye lwakuba akyalinamu okutya. Akyalinamu okutya. Omukyala wokoze otugambye mumaze omwaka mulamba? Namufuna mu 2012 then lwakuba nti kati okubeera ffenna nga tuli wamu mutandise mu gwa mukaaga omwaka ogwedde. Mutandise mu gwa mukaaga omwaka ogwedde. Buzibu ki bw'ofunye mukyalawo? Waliwo okubanga okugeza, waliwo okuyombayomba, okwerumaaluma ewaka, bingi n'ebirala nga omukyala mulimu byatatuukiriza bulungi. Omukyalawo buli kimu akituukiriza. Lwakuba nti era si okunyiga tekubulamu naye nga sirina kibi kye mwogerako. Kati sooka otunyumiza olwo bwakunyigira omugamba mami nsonyiwa oba? Nawe nakalubawo. Basajja mwe mujooga nga ki ekikalu? Naye lwakuba nti kale olina okwetonda kisinziira ki ky'oba okoze. Anti watugambye toyenda kati olwoba okoze ekyo ekimuggyako n'anyiiga. Anti kati era mubamu okuba nga alina kye yagambye then n'ogaana okikola oba n'ogaana okituukiriza ggwe olw'okuba nti oba olina kye wasazeewo. Then kati ate bw'oba wasazeewo naye nga wasazeewo mu bubi nga mutuufu ekiki ekyekisinga. Nga mutuufu ekiki ekyekisinga. Kati nno tugenda kunyumyamuko n'omukyala naye atubuulira obuzibu bwakufunamu era balabi ba TV tugenda kusooka tukomaawo tumale okufuna ku mukyala bambi ayogera bulungi naye tunyumyemuko naye atubuulira obuzibu bwafuna mukulu WASSAW ate atugambye omutima gwakaluba. Naffe twagala tulaba oba ddala gwakaluba ayinza okuba amugonza nga ffe abadde atulimba
naye nga teweerabira ba King Montage Uganda be bakutuusaako ekifaananyi ekirungi bwe kiti bakwata oyagala photoshoot oyagala kukwatira mukolo kwanjula mbaga buli kimu bakikola ba King Montage Uganda basangibwa awo Ennankulabi ku bitaala LMTV. Okay, naye nga teweerabira subscribinga kulikinga na commentinga ekyo kyamaanyi nnyo nga tweyongerayo mpola tugenda kunyumyamu ne mukyala WASSW kimu 2 3 atunyumizeemuko engeri gye beefunamuko n'omwami we naye nga neeyongera okujjukiza nti aba King Montage Uganda bantu balungi bakuba ekifaananyi ekirungi oyagala photoshoot oyagala kwanjula oyagala kukola ki oyagala kuhingira buli kimu bakikola aba King Montage Uganda beekwateko tebalina buzibu naye ng'olunaku olwaleero gwejjukira nti twatambuliddeko eno dize naluvule banyumyamu n'omwami n'omukyala mpola nga tweyongerayo mu maaso eno program bagiyita tukakase mu lwali amazima leero tuze tubakakase mu lwali nti ne bemunyoma basubula maama tukulamusizzaako kale nnyo gyebaleko kale nnyo kiki nga toli musanyufu bulungi omusajja obadde wamuganya ogenda mu kamera saamuganya tewamuganya. Okay, kakati mwefuna bbanga kino n'omwana mwerabidde ebbanga ki ono tuli mwaka gwa 10 okuva mu gwokumeka sinza kugamba kuba ffenna twali tukyasoma muna mwali mukyasoma awo wenyini ngenda kusaba oba namusizeeko abalabi ba LMTV oyogere n'amannya go tweyongere kubanga eno emboozi ye enyuma balamusizaako abalaba puroguramu eno amanya agange nze Nasuna Mebo weddira ki? Weddira musu. Bulijjo manyi Nasuna beddira gundi. Ebanga byebaki? Ne musu gyegali amanyi. Ne musu gyegali eba mpologoma mbadde manyi babeera beddira mpologoma. Nasuna omwami we yali Yakwana wawulira otya? Wankugambe nti asimanyi okumanyi. Omanyi naawe. Ngera bibeera kitwala ebbanga nga mwiraba bwerabi ekumala neŋŋamba tubeere ffenna kuba si musajja mubi musajja muntu mulamu buzibu ki bwe wamusangamu oba buzibu ki bwe wamusanzeemu oba buzibu ki bwe wamusangamu nga mwakatandika okwekwana obuzibu eba waliwo nga mbeera nga ye abeera mu kisulo nze eddi wadde kati nga ntuuka ekiseera ne mumiisinga nga ate akyali kusomera wasoma paka class ki? Senior 6 wali osomera wa? Seta High gye wali osomera ne producer wange nti gye yali asomera ola akasagga tuleke Seta High gye wali osomera Seta High wasomerayo class ki na class ki? Zonna okuva senior 1 paka senior 6 ng'oli ku Seta High gye wamusanga twesanga Nansana banze mbeera Nansana naye gye yali abeera nga gobeera Nansana side ki? Nansana gwa Ivole nga naye gye yali abeera kati bwe Yakwana muli wawulira otya ng'omulabi nga bw'amala bwe Yakwana nagamba nti nnyabo nakikubawo nti nnyabo nkwagala muli wawulira otya wasooka kugaana oba wakkiriza mutima naye n'osirika namugamba kansibwemu obudde n'erowoozi ng'olwo takwewuubako nga bano bagundi bwe babeera abasajja nga batulinyirira nga amaze okukwana aba tayagala kuvaako buli lunaku aba yeewuuba bwe teyabikola n'ekirala era yali antyaye ng'omuntu nga olwakutyako ndako mukulu WASSW olw'omukyala wali omutyako ki? ati kati nze ntuze omuntu gwe nasooka okwogera naye nga opposite sex naye yonna gye nasomera ng'omuwala yenna tetukolagana nga temukolagana n'abawala nga n'ebya sekisi bikunyiriza ddala bw'owulira akyogerako obula omukwatira amayinja n'amasasi ali munaye mba simusobolera mba nina kuvaawo buvi mba saagala kumanya mboozi ziziddeko maama gwe walimu mu kisa kibaakulunga kyekyo kye batassa mu balala simanyi kisa kya Mukama walabiraawo oli mu katuli ki oli mu kristaayo oli mulokole kituufu kisa kya Mukama amin walabiraawo nga weefunidde omulenzi
olwo kyakutwalira bbanga ki okumuddamu ansa ye gye yali akubuuzizza? Era ekyo yakiŋŋamba ngaddayo ku ssomero n'amala okudda mu holiday. Nga nawe muli owulira omwagadde. Wadde abaali boogera baali bangi naye nze ng'omuntu omutima gwange gwali gwamwagala. Yabagamba era mu bonna olabyeyo oyo, mbagamba ye gwe ndabye. Nze gwe njagala. Abantu batandise ebigambo byabwe n'abantu bantama era olabyeyo oyo era oyo yabadde akusaana, omusajja takusaana, ebyo byonna nga balokompoka. Tebamanyanga nti nno gwe baliko yanywedde. Olwo sooka tubuulire ka challenge k'okumutwala ewaka kaali katya? Namutwala ewaka era ne mama wagala. Teri waka atamwagala. Teri waka atamwagala. Oli wa ggwanga ki? Nze ndi Muganda. Ate munnaye tuleke tokisussa. Oli wa ggwanga ki? Ndi Muganda. Really? Katonda akulaba toli mukazi mulokole saagala olimba olwaleero. Olimba ndi Muganda. Oli mukazi Muganda. Wakuba saidi ya maama jjajja Mukyala zaala maama. Yataali Muganda. Baali baki? Baali Banyarwanda. Bakuzaalawa? Sumbwe. Kiri saidi kikoze? Nza kulimba kuba naye ndudde ogendayo kati simanyi nti wagendayo dda nga tukyali bato. Nga mukyali bato. Omwagenderayo. Kati tosobola kwetwala ku kijja kyammwe kyoyagala otugamba. Anti kati naawe nansa naba tuziikawo. Okay, mukulu WASSAW buzibu ki bw'omusanzeemu oba bw'omufunyeemu nga mubeera mwenna? Sirina buzibu bw'omusanzeemu. Kuba ffenna twetegeera buli omu amanyi kino bwe nkikola kinyiiza ono. Bwe tutyo bwe tubeerawo. Mwe mwetegeera ne kiggwa. Mukulu WASSAW, omukyalo ono kyakutwalira bbanga kikuba omuntu otegeregana n'omuntu kitutwalira akabanga okumanya nti gundi bwemukola bwe kiti aba anyiize, singa nkola bwe nti bw'atunula bw'ati aba akoze bw'ati, bw'akola bw'ati kyakutwalira bbanga ki? Ye kyemugamba lwakuba nti asooka n'agezesa naye nga kiba kyekyo kyemugambye. Omusuubizi omugulirayo akamotoka oba nedda? Nga Mungu ye mubeezi waffe. Singa embeera ebeeteredde. Singa embeera eba eteredde. Kamubuuze. Kati gwe baba bagambye okugulira akamotoka oli oyagala akamotoka ki? Yagala Benz. Mukazi ono w'amaanyi. Tayinza kusaba mmaaka ekisaasa bye Benz. Mukulu WASSAW, sente za Benz akakebe watandika dda okukasuula oba tonnaba? Era twatandika dda okusuula akakebe ka Benz. Enyawo. Kati olwo yanaaba akuvuga gwanaaba amuvuga? Obviously yaba alina okunvuga. Okitegedde ekintu ekyo gwagenda okuvuga omwami. Nanja mmuvuga. Owulira otya nga akusuubiza okugulirayo ka Benz? Mpulira bulungi kubanga si bonna nti bakikola. Emikolo tugirinde oba tugireke? Emikolo egimu gyagwa okukyala kwaggwa. Muzaayo kwanjula. Genda mu kyaki. Mugenda mu kyaki. Babakuba empeta. Mukulu WASSAW buvumu ki obwo bw'otaddewo mangu ago? Mugenda mu kyaki? Tujja genda. Mujja genda mu kyaki. Nga Mukama ye mubeezi wammwe. Amiina. Emmotoka omanyi ogivuga? Manyiimu naye kugivugira ku luguudo okuli ebimotoka ebinene sisobolako. Kati Benz ani anaagituvugira? Anti era weekend bwebaawo tuvugamu. Mukulu WASSAW biki byasinga okwagala? Nga ki? Katugeze abantu babeerako ne bye baagala. Oluusi ayinza okuba nga asinga kwagala katugeze ebyokulya. Oluusi oba lumonde, muceere, matooke, biki byasinga okwagala? Muceere, bumonde, n'amakuloni agagenda katono. Mukulu WASSAW, omukyala atugambye byosinga okwagala muceere, makuloni. Ye biki byasinga okwagala nga tuvudde ku byokulya? Kyomukolera n'olaba nga asanyuse nnyo. Okusinziira kati embeera yaffe nga bweri. Naye yasinga okwagala lumonde.
Madamu Nasuna osinga kwagala lumonde. Nze mmere y'omuttaka gye nsinga okwagala. Ng'olwo kalumonde kaliko nvaaki? Bwe kiba kinyeebwa nze nkuze buli kimu nkirya. Teweekanasa nti oba omusajja taleesa tokaluubiriza. Ne mukene agenderako. Ne mukene agenderako. Nvaaki mukulu waffe z'asinga okwagala? Binyeebwa. Osinga kwagala binyeebwa? Enyeebwa. Wamwe nga wagenda kunnema okukyala nze nga saagalya ddala binyeebwa. Gwe tofaayo n'ekibaawo kyogenda nakyo naye ng'ebinyeebwa tebibulawo. Okay. Kati Madamu Nasuna mukulu waswa ono katugeze nga ebintu by'okugenda ewaka abyogerako kyenkana ki? Olaba nga ali serious oba ali mu kusaaga? Ali serious lwakuba embeera sente tezinnaba kujja bulungi naye ng'ajja kgenda. Naawe okimanyi olina emyaka emeka? 24. Ate ye alina emyaka emeka? Agenda weza 27. Mwebale kwetegeera kubanga obwedda mmanyi yatulimbye ng'ali mu 23 yatugambye dda emyaka gy'emituufu. Jeje era tasobola tulimba. Mukulu waswa Madamu Nasuna mutugambireyo obugambo obusembayo tugende otuvugeko ko mu mmotoka tulabe. Omulabi wa LMTV ali eyo tewerabira ku subscribinga, ku likinga na commentinga nenga Baking Montage Uganda be batuteekamu akasente bekwateko omukuku b'ebifaananyi mu kukwatira omukolo mu kukwatira embagayo. Buli kimu bakikwasaganya Baking Montage Uganda basange awe nakulabye ku bitaala ojja kutunula butunuzi waggulu ojja kulaba King Montage Uganda. Bakubi ba bifaananyi birungi bakwata bulungi omukolo bakwatira omukolo n'ogamba ye alabbi guno omukolo gwa ddala naye nga tewolabira omulabi wa LMTV COVID-19 akyagenda mu maaso woba otambula teekako mask sanitizinga tweyongereyo. Mukulu waswa ngambirayo Madamu Nasuna obugambo obusaamusaamu nze mberekereza. Madamu Nasuna mugamba nsuubiza okumwagala paka. Madamu Nasuna mukulu waswa osuubira muzaalirayo obwana nga bumeka? Bonna baayagala nze ndi mwetegefu okuzaala. Kitegedde ekintu ekyo kikyo kuba omukazi ye mwetegefu okuzaala kikyokozewo guno omwezi. Ekyo kijja kusigala nga kyange. Kijja sigala nga kikyo. Gwe omanyi nti omutegekedde bazuka anaaziwulirira eyo. Madamu Nasuna gambayo omukulu waswa obugambo. Kozi bawaswa tebaba bakulu. Mukulu kisoboka then mwami tekisoboka. Gambayo omukulu waswa obugambo naffe tubeerekereze mune mugende munyumirwe. Akugambye gwe guno omwezi gwetegekere. Nange munsuubiza okumwagala. Mpaka. Omusuubira omuzaalirayo abalongo banedda. Nabo bwe bajja mbaaniriza. Okay, kati wano wamubeera mupangisaawo oba mubeera wammwe? Tetuli waffe. Tukyapangisa. Mukulu waswa olinayo essuubi erizimbira Madamu Nasuna akayumba oba ennyumba? Essuubi ndirina oba byenkolaakola ebbali wakiri manya wa wendaga. Omanya wa woolaga. Okay, wano wamuli mupangisaawo? Wano wetuli tupangisa. Mumazeewo bbanga ki? Kamalawo omwezi. Baneiba bawo bali bati? Baneiba sibalinaako ttabu. Nabo tebakulinaako ttabu. Amiina nsaba onsibulira abalabi ba LMTV naye nga tetunnaba kusiibula abalabi bange abalungi. Subscribinga, likinga era commentinga mwe mwennyini mikwano mbebaza bakomentinga nga gwe link buli egendayo gamba wa Lydia yewuuyo naye ngeno program bagita tukakase mu lwali tulina mukulu waswa abadde atukakasa mu lwali nti n'omuntu alina obulemu ku mikono asobola okukola ekintu ekyo oyo alina emikono kyatasobola kukola. Awo nnyini nenda musaba tugendeko ku mmotoka ye gy'avuga tugirabeko ko nanga tetunda bagenda ku mmotoka nsaba abasiibuleko ko tweyongerayo n'omukyala nenda musaba tusiibule ne katutandikire wa musajja bagamba ladies first nengenda tandika na musajja tusiibule nsibulya ku balabi ba LMTV tweyongereyo.
wange nsibulira ku balabi ba LMTV. Abalabi ba LMTV tubagala nnyo. Bagamba musigale nga mutunings temukyusa kalimi kammwe. Tebava kutukakase mu Lwali ne Lydia. Temuva ku programu eno ne Lydia. Amina. Mama sibula ku balabi ba LMTV tweyongereyo. Abalabi ba LMTV temuva kumulabe Lydia mpaka. Oh, hey! Awa nyini sagala kulabika nga nsukawo njagala mbalekere aba King Montage Uganda bakube ekifaananyi n'okukwatira omukolo babagambye mulabe Lydia paka mwe baani abatakikola mwana nja kujja n'ekibooko eyo gye muli sikana ate nate olunaku olw'enkya musigale bulungi mweraba. Avuga bulungi bambi owulira otya nga nawe ovuze bakirayanti nga bakwenyumirizaamu? Bampulira bulungi kuba gye nkoma okuvuga obulungi then era banconnectinga ku balala. Bakonectinga ku balala. Owulidde otya nga tugambye tuvugamu? Sirina tabu kubeera nkimanyi mwagala kulaba ngeri gye nvugamu. Mwagala kulaba ngeri gy'ovugamu. Okay, kati abantu bw'omubeera mujjamu abantu ne bakulaba mukubo tebakwewuunya? Era banneewuunya ate era still nensigala nga nkompitinga nabo. Balaba nga butuufu oba olina omutima. Balaba nga olina omutima. Enno wano wemulaba tugenda kuyingira kolansi. Tugenda yingira kolansi nga mukulu waswa atuvugamu agenda tukomya ku mpimpi tukyuke tukomewo. Tetulina nnyo wala gye tulaga. Awo okusinga otuviiramu nga tuyingira ekkubo. Woba oyingira kajjaamu kano naye yakuyigiriza emmotoka laka yali amanyi. Naye n'ogamba banjigiriza ku mmotoka. Waliwo enagambidde nti twebbanga ne tuvuga. Then kati yabangamu ku kkubo just tuyambako kunywera ku kkubo singa oba osanze emmotoka ennene oba omuntu nakkanga kyekyo okukola.